mu buli mbeera yonna tulina okumwebaza. Ab'Emmengo, gavumenti eyawakati, ab'Endiga n'abantu mwenna. Musumba, nsanyusa okubalaba nga muzze okumperekererako mukwano gwange abataagala bwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Mbadde nsaba atuyimbire ku luyimba Katonda lwe lwazi lwaffe, kuba abadde ayagala nnyo ekitundu ekisembayo nti tukyakiffe bannannyini omukwano ogwo ogwenkana. Kyomukaaga ku peji ey'ekkumi. Katonda lwe lwazi lwaffe, gemanya gatagwa, tukuume ffe bannannyini omukwano Bassebo ne bannyabo, nyongera okubeebaza nti mwebale abaawulidde enduulu, abasaasaanyiza amawulire, buli muntu yenna kye yakoze olwa mukwano gwange nga batutte obulamu bwe. Tekyabadde kyangu, naye bangi mwalabye engeri gye nali njazinamu, kubanga okulaba munno gwe mubadde naye ng'olaba omusaayi gumuyiika maaso tekyali kyangu. Naye neebaza Katonda emyaka gino gyatuwadde nga tuli ffenna, omwezi ogujja, ennaku z'omwezi 23 lwabadde agenda oguno ogutandise, lwabadde agenda okuweza emyaka 69. Neebaza Katonda yamumpa anjagadde ng'omukyala, era atuukirizza obuvunaanyizibwa obw'omwami nga omwami. Buli kintu kyonna kinkoledde, abadde mukwano gwange, tutambulira wamu. Era 2 weeks back yali agenda okubaako ebintu byakola, yaŋŋamba nti mami jangu tugende owummulemu. Era ne tugenda ffenna ne tukomawo ng'ennaku z'omwezi 11. Twagenda ne mutabani waliwo ne mutabani waffe gwe twagenda naye, kwegamba ezo ze memories ze ngenda okusigaza n'olw'omukaaga lwe twali naye, kwegamba byebyo byenja okusigaza. Naye nga neebaza, yongera okwebaza ng'omwana, buli kintu kyonna akikoze, andaze buli kintu kyonna, ambuulidde eby'emirimu byonna tandese ebbali, eka mbeera mukyala, mu kampuni mbeera sitaafu. Yabadde tazannya na muntu kukola nga tayagala kyejo, era nga bw'alaba omuntu atalina kyakola amugamba saagala kulaba nga tolina kyokola. Nga sinnagenda wala kubanga twogera bingi ne tugamba abaana mucaka babayigiriza emmundu biki. Naye njagala tujjukire nti ffe
buli bwe tusoma bayibuli tulaba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Ebiseera ebyo eby'oluvannyuma byonna Mukama waffe yabiraba nti bijja kubaawo, era ebintu bino byonna bye mulaba bwe tusomako mu Timoseewo 2 Timothy 3 okuva ku lunyiriri olusooka wagamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu nga beeyagala bokka, mwabalabye abeeyagala bokka, abeeyagaliza, abaamukubya amasasi tetumanyi kiki kye babadde bagendereza, naye bateekwa okuba balina kye babadde bakola ki, beeyagaliza, nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Ennaku zino mubiraba abantu batuuka n'okulumba omukadde olw'ekibanja, abamu ne bookya amayumba, baba baagala bintu. Abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, lowooza mubalaba ennaku zino ku social media, omuntu n'avuma omuntu amusinga obukulu n'atatya nako n'atamuwa kitiibwa. Abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, singa ab'endiga, amannya gaabadde gaabandiga, singa babadde baagala Engineer Luwomwa tebaani mukoze eki, tebaani muse. Abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyafu. Baneekankomaawo gy'emitima gy'abantu kati gye tulina, naye buli muntu waali tulina okusabirangana. Tusabe, twegayirire ku lwa Katonda atusaasire emitima emikakanyavu gikakkane. Kati kanjogere ku Mr. Boss, Engineer yakka. Engineer abadde ani? Engineer abadde atayagala ntalo. Bwe tubadde nga ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti tugendeko mu ddwaniro, ng'agamba mami kyusa obajjako TV ng'akwata remote nga gijjako. Abayomba ne bwe muba mubadde mulaba firimu nga mulimu abayomba nga TV agijjako, kwegamba nga era ng'omwana bw'ayagala nga tayagala mukodo ye ng'alina system ng'agenda n'afuna ssente, n'afuna obw'olukumi obubupya ng'abeera nabo wano, nga buli amusaba amakinga sure amuwa. Kaabe mwana wa ku nguudo, kaabaani ne bw'aba amuwadde 5,000 oba 2 naye ng'amakinze sure nti akoze eki, amuwadde. Yabadde Mr. Boss oyo abadde n'omukwano okuviira ddala ku mwana omuto. Waliwo omwana wa sitaafu waffe oli alemedde okwogera, abadde munne nnyo ng'atera okujja ku dduuka, era omwana oyo yabadde ategese ng'agamba nti ngenda kukola birthday, Engineer muyite. Naye omwana yategedde nti Engineer yafudde, mami we n'ajja naye n'atuula wali mu kidaala n'amulaba mu kifaananyi. Omwana n'akaaba era ne mugamba nti ky'oba okola okimanyi, omwana muzze eyeeka. Kwegamba sirina bwe nnyinza kunnyonnyola, omanyi oyinza okuba n'omuntu naye nga bw'oyinza okumunnyonnyola nti no muggyeko kino muggyeko kiri, nedda mba mpaayiriza nze ng'omwami wange.
mwebaza olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omwami. N'ava mu kiti ky'omwami n'afuuka mukwano gwange. Mwebaliza ddala kubanga abadde n'okwagala. Era abadde amanyi okugamba nti nga nsanyusaamu. Omanyi oluusi abaami mwe temubala biseera. Naye nze ng'owange ebyange abirina ng'atera najja n'aŋŋamba yoya saba ky'oyagala. Ne bw'aba talinamu ssente naye ng'akuba ku nsawo bw'ati. Ng'agamba nti omanyi omukyala tomugambanga nti tolina ssente. Nga yakugamba yoya. Nga ne bw'aba anaakikuwa enkya naye ng'ajja kukikola ki? Ajja kireeta. Nkimwebaliza. Omutaka abasinga obungi babadde bamulaba nga oluusi alina batambula nabo. Abadde tatambula yekka. Era abamu nga balowooza nti asitudde. Nga bwe bamulaba balowooza asitudde. Naye ng'alina emikwano. Abo basitaafu baffe. Era abataka abasinga babadde bamulaba ne Siteera. Ng'enkya bamulaba namulala. Ng'ayagala nnyo okutambula n'omuntu nga tayagala kubeera bw'omu. Kuba bw'aba avuga bamukubira amasimu ng'alina abasinga okumukwatira essimu oba okumukwatira ebibaddewo byonna n'okulabirira ebintu bye. Y'ensonga lwaki abadde nga tatambula yekka. Era waliwo mikwano gyaffe abaasaaganga nga bamugamba nti injiniya kiki n'agamba nti kale n'agamba tugenda kuteekako mbega. Kati bwe baagiranga bagamba nti olemeddwa. Ng'abagamba mulemeddwa. Ne waliwo kasinali akamu omu yali alowooza nti koolwakwasiza ebibadde bitandikiddwako. Mukama abampeera omukisa.